Mu mawulire agakagwawo poliisi amagye military bonna ku luguudo oluddanga ewa mwami Kyagulanyi. Mu mawulire agalugalaga nti awo nga bayita ku mbuzi ku kiteetika jjukira kati awo beera kumpi wali mu mitambo gyennyini okuddanga ewa mitembo abakulu bataddewo abawanvu n'abampi bayungiddwa okusobola okulaba nga obeera mbeera tebeera. Poliisi egamba ki wabula ku nsonga eyo kyeddiridde oluvannyuma lw'emabegako kuva bwe baalangirira akalulu k'omukulembeze w'eggwanga deployments zibadde zibeerawo naye eno esusseewo okusinziira ku bifaananyi ne poliisi kikyeyogedde amagye kikagogera byonna mu eno video kati kyangusa munnayuganda sooka olakinge bano bagamba nti omukulu ebyokulayira naye nga njagala kubagamba ekintu kimu ekikere bakibikira kwa musana ne kirinda ne kikaaba okwenko sale etuuse mwetegeke songole kalamu songole kalamu obudde bw'ekizaamu ndi musanyufu ebitabanga onzize kubagamba nti Museveni tagenda kutufuga kisanja kirala era tagenda kulayira nsale owaki byonna Honorable Betty Nambooze nga byogedde n'omwami oyo agenda kwongera okukwelaborating nga wabula ki ekiri mu bitundu ebiddanga ewa mwami Kyagulanyi. Kati awo nga ku mbuzi omwogezi wa poliisi ng'ayogerako n'omukutu ogwa Daily Monitor nga buli kubanga olaba awo yavuddeyo Rachel Kawala avuddeyo n'akakasa n'agamba nti poliisi wabula bannayuganda bagambye mbu ensonga ndala njagala ombulire munnayuganda gwe olowooza lwaki batadde ku olwo oluguudo heavy deployment njagala ombulire mu comment section. Omwogezi wa poliisi yebyo bino ebigambo bye tetusala kigambo agambye bw'ati agambye nti poliisi ekola butaweera nga eraba obanga etagetinga abantu abo abatalina mpisa ku kkubo wabula jjukira wano baleseeko n'amagye n'abamilitale abalina emmundu ziri emigemera wala. Kati ne bagamba mbu bo batagetinga abadriver abatalina mpisa batagetinga badriver abatalina bisaanyizo wadde batagetinga badriver abatalina pamiti n'agamba gye aba traffic officer baliwa tobyogera ebyo bino bigambo byewa poliisi toyongeramu n'agamba njagala ompe mu komenti omunnayuganda poliisi kiki kyebala ku luguudo olwo n'agamba nti bo batagetinga abo abeeyisa obubi nga bali ku kkubo mu mbeera ey'okumenya amateeka. Abyogedde ku interview gye bakoledde ku ssimu. Kati yo amagye gugagera ki kwena ensonga y'okuyiwa abawanvu n'abampi ku luguudo. Major Chelsea Kaboona ono nno nga ye mwogezi wa UPDF owa 2nd division wa 1st division omukulu oyo ye kikyagambye ku deployment eno. Ono agamba bw'ati agamba nti tegakyali mawulire amagye okolagana ne poliisi mu mbeera y'okufugaza obumenyi bw'amateeka. Agamba nti bakoze joint operation eno okulaba nga oba oliawo baterezaamu oba oliawo mu bitatambula bulungi. Agamba it is now been giweze emyezi nga ebyaddala ate security personnel bakolawo checkpoints ez'enjawulo okusobola okulaba nga boliawo babaako obumenyi bw'amateeka bwe batangira. Era agamba nti bino tebirina kubanga byewuunyisa nnyo bannayuganda olw'ensonga nti byatandikira ddala eri okuva mu mwaka gwa 2019 wala bannayuganda bo balina ensonga endala simanyi gwe kiki olowooza. Meja ye agambye bino byatandikira mu 2019 poliisi nga yegatta n'amagye n'abalala okusaba nga oba oliawo bateekawo embeera. Kakati statement zicontradictinga ey'omwogezi wa poliisi n'ey'omwogezi w'amagye. Anyway orders endowooza ziba zivudde wanjawulo sibitegera bulungi nnyo naye munnayuganda gwe olowooza ki olunaku olw'Emmande road block eteereddwa ku luguudo erudda ewa mwami Kyagulanyi. Sooka olabemu ne wano ate bwino gwe nkuleetedde yekka bangamba nkomerere NRM to the maximum n'akikola ate n'oddamu n'omugamba nti ate yongera endala miliyoni 10 were 7 ezo nagaana Kaweesa bwe bakutumanga abasiru Kyagulanyi ndo musoosanga ku mmotoka ekyo tekinyumisa Kyagulanyi si musiru zambalizo yasobola. Kaweesa ojjukira bwe wankubira essimu n'oŋŋamba onneetaaga ne nkugamba siriiwo ojjukira ebigambo bye nagamba bino mbibuuze Kaweesa kennyini. Kaweesa yankubira essimu nali siina na namba ye naye bwe yayogera namutegeererawo nga tanneeyanjula. Mugarange gamba otya ono ye member wa parliament Nansana municipality alinza okulayira Commander 001 ne mugana nakutegedde dda Engineer Stephen Kaweesa mugarange oliwa njagala tutuule bampadde namba yeno nkukubire tutuule tugatemu tulina okubeera ku ttiimu empanguzi ffenna nga tuli kimu. Ne mugamba siriiwo naye era tekinneetaagisa kujja. Kyali lwaki mugana wange si mu bubi mugana wange nkwetaaga
Nemugamba Kaweesa saagala kulyako sente zo. Sigenda kujja gy'oli ndi wala ndi malimiro gange naye Kaweesa nkubuulira mazima togenda yitawo. Nagamba muganda wange waliwo asinga ground. Lwaki siyitawo? Waliwo asinga ground mu Nansana municipality. Nemugamba Nansana municipality nga bwe tuli olwaleero gwosinga ground. Naye togenda yitawo ne kadi togenda gifuna. Kadi bagenda giwa Zambaali. Muganda wange bya kadi byonna byaweeredde nze nsinga ground. Nemugamba ground siyega ba kadi Kaweesa. Tomalamu maanyi nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Nangamba no ebya kadi byonna mbitegeera natudde dda n'abakulu bakulu twakkirizganyiza dda ebyaye babifunye dda buli kimu kyawedde dda muganda wange njagala gwe kati tutule. Nemugamba Kaweesa kadi eyo tebagenda gikuwa wadde bya sente obimanyi n'ekizimbe kye watunze katooke wali nakyo nakitegedde naye sente bagenda zikujjako to cripple you kunafuya na kulemaza mu politics naye tebagenda kuwa kadi kubanga Kyagulanyi si musiru. Kaweesa kyava mbuuzo sinzidde ku kikale tugatemu wano katono nnyo sinzidde ku ki. Ne mugamba Kaweesa ojjukira 2015 nga gwako bwe watandika okuba ebipande no bimunya Kawempe bwayise Nansana wa kulwa Nansana municipality nti ye ojjukira nti ebipande bye byaliko president w'abavubuka. Ojjukira nti wajjanga president w'ekisinde ky'abavubuka mu Uganda naye ng'ozenga Nansana. Ojjukira nkijjukira bulungi nnyo. Ne mugamba kati Kyagulanyi si musiru. Kuzimba muntu ayina ideas ezimu ng'ezize. Kuzimba muntu ayina kiroto kye kimu ng'ekiki n'amuzimbira ku resources ze. Tasobola kuzimba. Tasobola kuwa mukisa. Kaweesa togenda funa kadi naye bagenda kwavuwaza. Hagamba muganda wange ate ebintu ebirabye bulala ate. Nze nkugambye buli kimu jangu tutule tugattemu olabe ttiimu empanguzi begenda okubeera muganda wange. Oli uje soko je. Nemugamba Kaweesa togweddalu babino nabigambako n'oyo oluswa gw'olabaawo naye yagaana naye owuliriza naye kati bw'omusinkana ayogera bw'aba ayogera nange afukamira wansi. Nemugamba Kaweesa saagala otabuke mutwe twalabye nkugambye ng'ekikulu nze ŋŋenzi ne mmujja ku ssimu kati olwayiro Kaweesa bye namugamba byennyini byalimu byakaaba. Namugamba bennyini byalimu byakaabiramu. Bwefulumya ekigambo Mukama ne nkikugamba n'otakitwala nga kikulu obeera ogenda kutambulira mu bulamu bwe bumu b'ebigambo by'eggambye. Bampita the Godfather, the spiritualist. Mbeerawo lwa mukaaga na Sande. This time round nabagamba bando gye twalina okusiba ey'emyaka egy'okubonaabona ne mu byafaayo n'Abayisirayiri mu Bayibuli tewaliiwo ne mu Qur'ani baabonaabona kusukka myaka 4. N'olwekyo baganda bange omusajja tagenda kulayira, omusajja tagenda kutufuga kisanja kirala. Bannange muyogeeyoge, mwebala abakumya ebyoto, mwebala buli omu mu kiti kye abeefuula nti babadde mu struggle nga tebali mu struggle. Bonna tubalaba. Bannange abasajja bye basiba bikutuka. Saagala kubabuulira bingi naye omusajja ke batandise okumuggulako emisango gy'okutabangula eggwanga lya Sudan nga ye ayita mu kwefuula nti mulwanirizi wa ddembe mu Africa. Omusajja bagenda muggulako okubba embaawo za Congo n'okubba gold wa Congo n'okutabangula eggwanga lya Congo. Emisango nkumuli tujatasobola kusimattuka. Bannange muyogeeyoge. Bannange mwebale nnyo abasindise essaala. Katonda yaleeta ebisiibo 2 omulundi gumu. President waffe yatugamba nti Mukama akikoze nga atagenderedde. Olaba omugga ogwo omusajja oyo gwatuddeko. Olaba omugga president waffe gwatuddeko ogwo gukulukuta. Omanyi omuzungu agamba nti bw'otuula ku mugga ebbanga eddene
otandika okulaba emirambo gy'abalabe bo nga gikulugguka nga giyitawo. Awo bagenda okuyita. Awo nze seerogozza, sirootalota, mbabuulidde. Abasajja bagenda bateeka byonna bye batukoze bannange muyogeyoge musigale nga musindika essaala ebbanga wasigadde ggere, ebbanga wasigadde ttono. Mulaba entalo zino ezitinta wano na wali, mulowooza nti bando y'okubonaabona emyaka 4 ne mu byafaayo nabagambye tebaagisukka Abayisirayiri mu Qur'ani ne mu Bible. Sigenda bagamba bingi, sigenda kusomola byama. Mukama gyali mulamu akyatwagala. Mulaba amataba agafuusa amataba. Bannange, we are coming back. We are coming home. Bannayuganda bali mu diaspora abeeteekateeka okudda ewaka ng'ensi eteredde. Musevinga essente naye bannenga nsiibuse bulala enjala ng'ennuma nnyo. Banne nalabayo mukulembeze wange ng'alya kiffene n'empulira nga nsaalirwa ku mabbali g'omugga. Temwerabira. Byonna bye bakoleredde ebbanga eggwanvu bigenda kubafa. Ate mu nsingo zaabwe ne mu nsingo z'abakyala baabwe n'abaana baabwe mugenda kusibaamu omuguwa ogwalangibwa mu miti gy'ennazi nga gwokya ng'enjegere. Allah yatugamba nti abakulembeze be bagenda okusinga okwokyebwa omuliro ku yaumul kiyama, ku lunaku lw'enkomero. N'atugamba nti ekyokulabirako nti omuliro gwabwe gugenda kubeera gwa ttabbu nnyo, yatugamba nti agenda kusokolayo ekyenda kyabwe ng'akiyisa mu kkundi. Kati abakomanding okwetooloola payipo ezengeredde ng'ekyenda bwe kyetooloolera ku payipo bwekiti naye nga tekisiriira kukutuka. Obulumi obwo mwenna mu bufumintirizeeko. Ekyo kye kibonerezo ky'abakulembeze. Kati aba Uganda abatukulembedde ebbanga eddene nga beefudde abatategeera nti bulumi bw'abantu bagenda obulumi bugenda kubaluma nga bakyali balamu ku nsi wano. Byonna bye batutuusizzaako n'okutuwaŋŋangusa okutuuka okubeera ku mawanga ye lwaki sikomaawo. Njagala kuyiga kukola vidiyo eziri brief ng'omukulembeze. Nkoppa mukulembeze wange byakola kati ennaku zino. Vidiyo nga ziri brief naye nga zijjudde zifumbekeddemu obubaka. Yonna gy'oli ow'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, wallahi Allah akundaga. Allah akundaga ng'enkyukakyuka zikolebwa bwe ziti. Tulabagane ate nate olundi mu Kanaddako ekkale nate.